Nabbi Musa alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekyokwogera naye direct. Bannabbi abalala bonna Allah bw'aba ayogera nabo tayogera nabo direct, ayogera nabo ng'ayita mu wahyu, meaning omuntu afuna ekirowoozo naye nga kyekigambo Allah kyamuwadde. Era mu Qur'an atulaga nti yayogeranga ne Musa taklima, ng'ayogeranga bw'anaayogera n'omuntu, era nga Musa awulira ne Musa n'addamu n'ayogera. Kati bumu Musa aba ayogera ne Allah, Allah n'amubuuza nti mu bantu olowooza ani asinga okumanya? Kati olwokuba Musa yayogeranga ne Allah direct nga ye tasuubirayo nti ate mulala kyayinza okusinga nze ayogera direct naawe. Kati Allah n'amugamba nedda, ojja kutambulako osange ewantu ennyanja we zeegattira, ojja kusangawo omusajja akusinga okumanya. Kati Musa n'atambula mu lugendo, olugendo olwo lwonna alwogerako mu Qur'an mu suratul Kahf. Musa yatambula n'omuvubuka bamuyita Yusha Abun-Nun, ne batambula. Musa n'amulaga nti sigenda kuyimirira okujjako nga ntuuse mu kifo ennyanja we zeegattira. Musa ne batambula n'omuvubuka. Kati batuuka mu kifo ekyo kyennyini kye baabalagirira, naye okubanduza Shayitaani yali tayagala Musa abeeko ne kyayiga. Olwo ebyatuukawo awo, for example, baatambula balina ekyennyanja kye bagenda okulya, lugendo lwali luwanvu. Musa alayhi salatu wassalaamu batuuka mu kifo ekyo, ng'ekifo ekyo kirimu embeera ey'enjawulo, ng'empewo yaawo ezuukusa ebintu ebiba bifudde. Kati kino ekyennyanja baatambula nakyo nga si kiramu, naye bwe baatuuka mu kifo ekyo ekyennyanja ne kiramuka, era ne kiva mu kakonteyina ono omuvubuka ke yali akitaddemu, ne kigwa mu mazzi ne kitambula ne kigenda. Kati omuvubuka n'akiraba era ne yeewuunya, naye ne yeerabira okunyumizaako Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu. Kati bamala okutambulako ne bavaawo awo ne beeyongerayo, Musa n'ajjukiza omuvubuka nti tuwe ekyennyanja kyaffe kubanga twetaaga okulya. Kati awo omuvubuka wajjukira n'amugamba atweyogedde ne ku kyennyanja. Ekyennyanja ekyo kyavudde mu kikapu ne kigenda. Naye abasajja abo ndowooza tubakakase nti baalinga basajja nga buli omu akkiririza mu munne. Gwagwe imagine bw'obadde otambula n'omuvubuka wamuwadde ekyennyanja kyemugenda okulya, naye ye n'akugamba ngu ekyennyanja kyawuuse mu kikapu ne kigenda. Naye Musa n'amugamba awo wennyini we kyabuukiddemu awo wali ennyanja we zigattira we twagala tuddeyo, era ne baddayo. Kati baddayo basangawo omusajja oyo Khithiri ng'atudde awo. Musa sinsamba yali amugambe nti gwe munaasanga awo oyo yasinga okumanya. Musa immediately n'amugamba nti nsaba kutambulako naawe nfune kyenkuyigako. Naye Khithiri n'amugamba nti naye nze nga ndabanga gwe atajja kugumiikiriza. Musa n'amugamba satajiduni insha Allah, ojja kunsanga nga ndi mugumiikiriza. Era oli yamubuuza nti naye onaagumiikiriza otya ekintu ky'otayinaako kumanya? Onaagumiikiriza otya ekintu ky'otayinaako kumanya?
Musa ne bakkiriziganya naye Khithiri n'amuteerawo condition ngenda kutambula naawe naye tombooza kintu kyonna ku bintu by'onaalaba okutuusa nga nze nsazeewo okukola ki okukunyumiza oba okukubuulira. Kati awo Allah n'alyoka atandika okutubuulira gye baayitamu. Kye baasooka okulaba ne kinyiiza Musa n'ayogera watayisa kozi kwogerera. Baatuuka ne basanga ennyanja, bo tebaayina lyato naye nga balina okusala. Kati ne basanga abasajja nga balina eryato lyabwe ne basaba lifu era ne babateekamu. Naye baabatuuka mu nnyanja, Khithiri ono yazze ne Musa n'atandika okusima ekinnya mu nnyanja mu lyato. Kati Musa ng'alaba agamba bannange abasajja olwedde batuyamba ebiyambo tuba tetulina na transport, kale ate ono eryato lyabwe aliteekamu ekituli ng'ate tuli mu nnyanja. Kati awo Musa n'avaayo n'akomplaininga eri Khithiri ate oli mu kwonoona eryato ly'abasajja okoledde ddala ekintu ekitali kirungi. Khithiri n'amujjukiza n'amugamba ssebo saakugambye nti togenda kugumiikiriza. Kati Musa n'agamba tonteekako musango ku ekyo kye neerabidde bwerabize naye tweyongereyo kati nterere. Kye baasanga ekyokubiri, baasanga akavubuka nga kazannye n'obuvubuka bunnaako nga kaana kato. Bwe baakatuukako Khithiri n'akwata akavubuka ako n'akatta. Kati Musa n'awulira nga ekyo nakyo tasobola kugumiikiriza. Ono mwana muto si nti muntu mukulu. Omusajja omukulu oyinza okutta akaana katalina musango. Kati Khithiri n'amujjukiza ssebo nakuwooninze nti togenda kugumiikiriza. Kati Musa neyeeyama okusembayo nti kati bwe nziramu n'enkubuuza nga twawukana. Ne batuuka ku kyalo ekirala ne basanga ng'abantu b'oku kyalo ekyo basajja balina emitima emikakanyavu nga tebabaaniriza. Yawo ng'atugamba nti fa abawo ayudayifuhuma, baagaana okubawa obugenyi bw'abantu nga bazibuzibu. Naye Khithiri ajja asanga ekisenge mu kibuga ekyo nga kisirantiize mu kirenge ekyagala okugwa, n'akitereeza. Kati Musa muli n'awulira ng'agamba naye bano abantu aboononefu abaagaanye n'okutuwa obugenyi, kati lwaki obayambye ku bbule, lwaki tobasabye eyo kintu? Era Khithiri n'amugamba hadha firaqu baini wa bainik, wano we tugenda okukola ki? Okwawukanira. N'amugasa onabbiuka bidhaumiri ma lam tastati alaihi sabura, ngenda kubuulira ebintu ebyo ebyakulemye okugumiikiriza. Era n'atandika obimubuulira. Yasooka nakya safiina oba eryato. N'amugamba nti eryato eryo bambi ly'abasajja abo abadde bakola mu nnyanja. Naye mu maaso eyo gye babadde bagenda, babadde bagenda okusanga omusajja omufuzi ng'awamba amaato amalungi gonna. Kati n'olwekyo eryato eryo nalitaddemu ekituli nti bwe batuuka ew'oli omusajja omwononefu awamba amaato g'abantu, bw'anaaliraba nga lirimu ekituli tagenda kuliwamba, ajja kulanga lyato faaja alireke. Kati bakitegeeza nti wadde kyalabika ng'ekibi Khithiri okuteeka ekituli mu lyato, kyalina hikima endala nti eryo eryato ligenda ate kuwonyezebwa olw'embeera yaalyo. Ekyokubiri kyali kyakali akavubuka ke yatta. N'annyonnyola Musa nti akavubuka ako kaalina abazadde baako nga bantu balongoofu, naye ne tutya nti akaana kano kajja kubaleetera
mu Qur'ani Allah yakiyita tughyana wa kufra, kagenda kuleeta obujeemu obw'ekitalo n'obukafiiri, kabanakuwaze. So kati Allah n'alagira Khithiri ajjatta akaana kano, naye Allah abakyusizeemu abaleeteremu omwana oki omulongoofu. Ekyasembayo kyekyali ekisenge kiri Khithiri kye yatereeza, era n'amunnyonnyola nti ekisenge ekyo fakana ligulamaini yatimaini fil madina, ekisenge ekyo kyali kisenge nga kyabavubuka babiri bambi bamulekwa bali mu kibuga ekyo, nti wansi w'ekisenge ekyo waaliwo emaali y'abo abavubuka, oza yali goldi oba ekintu ekyebbeeyi. Era Allah okuleeta Khithiri atereeze ekisenge ekyo, ekisenge kyali kinaatera okugwa. Kati nga bwe kyali gudde, bano aboononefu b'omu kibuga kino baali badde balaba eby'obugagga ebyali wansi waakyo ne babinyaga ku buno obwana obwali bukyali obuto. Kati n'olwekyo Khithiri yajja n'atereeza ekisenge ekyo, emaali eri esigale ng'ekyali neekusifu. Mu maaso abaana nga bakuze, Allah alibalaga emaali yaabwe. So bye bisatu ebyo Khithiri bye yannyonnyola Musa, era n'amulaga nti ebintu ebyo sibikoze lwa birowoozo byange, ebintu ebyo kusaasira kwa Allah, meaning nga Allah ajja n'amusomesa n'amuyigiriza ekintu nga tewali akimanyi, nga kintu Allah ayina kikubuulira bubuulizi, nga siirimu nti otudde mu kiraasi. So kisu eyo ffe mu Busiraamu bwe tuba tusoma kisasu ezo tuba tetunoonyaamu mboozi, tuba tetunoonyaamu kunyumirwa, tunoonyaamu byakuyiga. Ekisooka nti olumu Allah akuleetera embeera bwe n'ogiraba ng'embeera enkakanyavu gy'oli, naye ng'anoonyaamu bulungi gy'oli. For example, omuntu oyinza okuba waguze oba bodaboda, naye nga bodaboda egenda kuviiramu ebizibu, ogenda kufuna accident ofe n'okufa. Kati olw'okuba Allah akusaasidde alaba okyali wa mugaso, n'aleeta omubbi n'abba bodaboda eyo. Kati wano mu kaseera ke bakubbiddemu era owulira nga kikolwa kyakunyigiriza, kumbe mu maaso eyo ate owonye nti ekintu ekyo kyennyini gwe kyokaabirira kyekibadde kigenda okuviiramu obuzibu. So n'olwekyo tuwangaalenga nga tulina trust mu Allah. Olaba bwe tuba twogera kwa sahaba tugamba nti radiyallahu anhu, naye Allah ayongerako nti waradu anhu. Allah yasiima basahaba abo, naye nabo basiima. Jjukira basahaba baali tebafaanana. Oyina ba Abdurrahman bunu Awf abalina essente zaabwe, oyina n'abaali abaavu ennyo ba Abu Hurayra, naye bonna bakulaga basiima ekyo Allah kye yabagerera. Kiba kitegeeza nti bo embeera yonna Allah gye yabateekangamu nga banoonyaamu ekirungi ye Allah kyabaagalizza mu eyo embeera. Kati ekintu ekyo wano tulina obuzibu nti tukomplaininga nnyo ku mbeera Allah z'abeera atutaddemu. Omuntu n'akomplaininga ku bwavu, Allah n'atuuka n'omuwa ssente naye era ng'akyakomplaininga nti mwavu. Allah n'amugya mu bupangisa n'afuna ewuwe wasula, kati n'akomplaininga ng'obwavu kati abuleetedde ku mmotoka, nga talina mmotoka, kati akyali mwavu. Kati obutasiimu obwo n'obutamanya nti olumu Allah akuteeka mu mbeera ng'anoonyaamu obulungi, kyekimu ku bintu ebituleetera okuwankawanka ekitali kirungi. Ekyokubiri ekikwatagana n'akaana akavubuka omusajja ke yatta, nti olumu tufiirwa abaana, oba olumu Allah n'akugerera n'otafuna na mwana, naye ng'akunoonyezaamu ekirungi ekirimu.
oyinza okusanga olwa instinct eno omuntu gyatondebwamu ey'okudifendinga omwana we, wallahi omwana ayinza n'okukuleetera okukola shiriki. Omwana for example amajini gayinza omukuba ne gamumalako emirembe, ng'omuzadde we nga buli lwotunula bwotyo olaba omwana abonaabona. Kati oba oli awo omwononefu najja n'akugamba gwe mu ebintu byekika kyewamwe bino bw'otaabikoleko, omwana ajja kufaako wano ng'otunula. Olaba bw'osituka n'otwala omwana oyo ng'omugenze kukola ku bintu byekika kyewa, olaba omwana oyo bwakuviirako okugwa mu jahannamu nga tolina na kirungi kiri awo kyokoze, kubanga abantu bafiirwa abaana. Kati n'olwekyo Allah ayinza okulaba ng'obunafu bwo obwo tojja kusobola, omwana n'amusibira ddala, aidha n'amutta n'azaalibwa n'afa, oba n'akansolingera ddala ekyabaana n'onoonya abaana nga tewali, ng'akutaasa shiriki oli gwa n'akusuula mu jahannamu ng'ogezaako kuprotectinga mwana. So n'olwekyo ne ku ky'abaana tuyige lesoni nti Khithiri yajjayo ekyali kitalabwako nti akaana ako kaali kagenda kufuuka muntu mwononefu kazibwalize abazadde baako obulamu, era n'akajjawo. Naye ate nga waliwo pulaani nti Allah ajja baleetera omwana asingako ki obulungi. Ekisembayo ngamba kubiriza bannange tubeere nga bantu abalongoofu. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku maali y'abali abavubuka ababiri, yagamba nti wakaana abuhuma swaliha, nti abavubuka bano baalina abazadde nga bantu balongoofu. Kati oba obulongoofu bw'abazadde, Allah n'akuuma abaana bano bamulekwa. So n'olwekyo gwe wenna ali wano oli muzadde, ekirabo eky'amaanyi ennyo ky'olina okulekera abaana bo kwe kubanga oli muntu mulongoofu, kubanga kasita onaabeera omulongoofu Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuuma abaana. Tewana e Uganda kumpi obulamu bwaffe bwonna bubeera ku kutegekera abaana. Omuntu n'atuuka n'okugwa mu haraamu naye ng'agamba ategekera abaana. Kale ate abaana bategekera haraamu. Kumbe okutegekera abaana bwebeera muntu omu ku baswalihin, kubanga ya Allah ajja kukuuma abaana abo. Nkambaweyo n'ekizampu ng'erina wano. Omusajja yalina mukwano gwe ng'alina essomero. Naye olw'okuba omusajja yali akyali mulamu, ngono mukwano gwe talaba nnyo niidi ya kuyamba abaana be kusoma. Naye bambi ng'oli munne akasente tekaweera, abaana nga olumu babagulwa fees. Kati Allah ajjagera omusajja afa. Bwe yafa ono mukwano gwe n'agamba kati abo abaana b'ebyokusoma byonna mubizze ku nze, basomenga bwe baagala paka bwe balikoowa. Kati wano olabanga omuntu afudde kizibu, naye olw'okuba muntu mulongoofu Allah aleetayo abalongoofu ne batereeza embeera y'omwana. Paka gwe imagine ekyalo abaana bamulekwa mwe baali kyali kyalo ky'abantu ba mitima mikakanyavu nti n'omuntu agudde ebweru omugenyi tebamuwa kitiibwa. Kitegeeza nti kati abaana tebalinayo muntu yenna mulongoofu muli agenda kubayamba. Nibo olaba Allah baleeta abasajja Musa ne Khithiri ne bava na ku kyalo kirala ne balinnya n'amaato bajje bataase emaali y'abana abamulekwa, olw'okuba abazadde baabwe baali bantu balongoofu. So byonna bye tukola tetugaana kutegekera abaana basomese, abaana bafuula abantu abalongoofu. Naawe beera omuntu omulongoofu. Oba osobodde okolayo emaali gye banaasikira, alhamdulillah. Bwe batosobodde togwa mu haraamu bweweerimba ng'otegekera abaana. Tolina by'otegeka ebya haraamu, kubanga tebikuteeka mu bantu batali balongoofu, oyongera kwonoonera abaana future yaabwe. So n'olwekyo ebintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yabitujjikiriza mu kiso eya Musa eyo. Ezo kiso ezo ziri mu suratul Kahf. Zajja Abayudaaya babuuzizza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebibuuzo ebikambwe. Baagenda mu bamanyi baabwe ne babbaayo n'ebibuuzo ebikambo byalinga 3, era ne babagamba ebyo bw'abiddamu mumanya oyo Nabbi.
naye wallahi Allah n'agezesa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe baamubuuza ebibuuzo ebyo n'abagamba njagaleetera ansi enkya n'atateekako inshaallah. Wallahi enkya baagenda okudda na ansa tewali. Era kyobulanga mu suratul Kahfi omwo Allah watuwoningira wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Togambanga ku kintu kyonna nti nze ngenda kukola ekintu kino enkya okujjako ng'oyongeddeko inshaallah. Nabbi wa Allah ali mu kigezo, Abayudaaya bamubuuzizza ebibuuzo ebikambwe, yeetaaga ansa naye Allah yasiba ansa eyo, kigambibwa nti yagisiira wiiki 3 nnamba. Era Abayudaaya n'Abakafiri abalala ne basanyuka ne bacacanca nga balabira ddala n'omusajja ono omusajja kasookedde atusumbwa leero talina gyadda. Era ebibuuzo byonna bye baamubuuza Allah yabiddamu mu suratul Kahfi nga mwe muli n'ekkiso eyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okumanya okutuuka okw'obusiraamu era tufunenga n'emigaso mu kkiso zino zaatuwa, kubanga mazima kkiso ezo kazituwa just nga sitoole zibeera za kubuulira mitima gyaffe tusobole okuba nga tubeera abantu abalongoofu. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'otukuŋŋaanya mu lunaku olukulu ng'olunaku olw'ejjuma. Tujjukire nti umamu endala ng'ez'Abanaswala n'Abayudaaya baalemwa bambi okufuna olunaku olutuufu olw'okukuŋŋaanyirako. Abayudaaya ne bayindinga nga babuze bagudde ku Saturday, naye Abanaswala bo ne babyonoonera ddala ne bagendera ddala na ku Sunday. Naye ffe umma eya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah n'atuluŋŋamya n'atuwa olunaku olw'ejjuma luno, olunaku lukulu nnyo, omuntu oluwanga ekitiibwa buli lwe lutuuka. Somanga suratul Kahfi n'abako n'essunna endala nga bwe tuzimanyi. So olunaku lwayo tutunuulidde kisa ya Musa ne Khithiri nga tunoonyamu ebyokuyiga, era ku bye tulabye omuntu tobeerangaawo n'otunuulira ekikola Allah ky'akoze. Bwe n'otasiima nniya ya Allah nnungi n'otandika kukaaba bukaabi lumaamiro na kukomplaininga ebintu ebyo si birungi, tetulina kusiima buli Allah kyabeera akuleetedde, oba mwana we afudde oba ssente zo zibuze oba ki. Tunuulira nti Allah talina nniya mbi yonna gy'oli, ogumiikirize osobole okuba nga ofunamu ekirungi, kubanga buli lw'ogumiikiriza ofuna empeera. Ate era Allah n'akukyusizaamu n'ekisingako obulungi. Buli lw'otagumiikiriza tolina kalungi k'ofunamu, kubanga era ne lw'otagumiikiriza tukitegeeza nti omuswiba nti Allah agenda kukutera akwa togumiikiriza nti agujjewo era ajja kuguleeta. Awo ne bw'oba nga togumiikiriza tumanyire ng'okugumiikiriza tusobole okuba nga tufuna obulungi Allah bw'aba atadde mu byonna ebitutuukawo, kubanga eno ensi ngazi nnyo era eri complex. Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi meaning y'ebyo ebintu byabeera akoze, so twemanyiize okubanga tugumiikiriza n'okutuukiriza katala yaffe ng'Abasiraamu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Islamic Media. Qibla Islamic